Omugole waffe ow'omwaka Chosen Becky twogera ku Mrs. Ssekajja munnange amaziga gamuyiseemu bambi abwabadde ku live okitegeera nno ng'ali mu kuba ntino yeebaza ku bantu abamubeereddewo ku mukolo gwe ne omwami we Ssekajja. Kakati okusinziira ku Chosen Becky bambi avuddeyo n'abeera ng'ate yeebaza eyatimbye omutimbi amwebazizza ate era n'abaako obubaka bwawa abakyala bonna agambye nti bannange Mukama kola toggwamu maanyi ekiseera ky'olabikiramu ng'aweddemu amaanyi ate Mukama waakolera olaba ye ow'abaana abana yatwaliddwa mu bitiibwa munnange mbu temuggwamu maanyi katubeere nga tukuwa akatambi kano. Bannaye mukulikeyo mukolo bannange ndi musanyufu banaye Katonda ampadde essanyu lyesikyayinza kunnyonnyola akaviiri mu kasonyiwe kakyali kagole ndi wano buli kimu ekyange kigole amannyo magole ennyindo ngole amaaso magole naye omwami wange yazze ewaffe baana mmwe Katonda ayina ekisa Katonda ayina ekisa saagala kwogera bingi kubanga mpulira amaziga gandi kumpi naye Katonda ayina ekisa. Bannange nga tonnaba kufa sigala n'essuubi tomanya ate woweereddemu amaanyi awo werijjira. Bane njagala kwebaza nzize kwebaza abantu bale bantandikirewa oba ntandikire ku boogezi kantandikire ku Nyira events yeyantimbidde omukolo gwange. Omukyalo oyo Nyira namumiitinga ndowooza mu Gw'omunaana emugamba Nyira omwami wange ayagala kujja waffe naye sina kyemmanyi anoko kagenda kuba kawanvumukko era bannaye mutuule simanyi kyemmanyi ntandikire wankole ntya. Bannange Nyira oyo abadde maama Nyira abadde maama wange nsonyiwe gwange nina essanyu lingi ate saagala kaaba naye Nyira abadde maama wange Nyira oyo mukyala wa Ddiko Nyira n'atuula buli muntu gwe mwalabye ku mukolo gwange naye lisiti Nyira ye yagikola. Nyira weebale kumberera maama. Nyira n'atuula n'angamba Becky ku kyayi tugenda kola na jeke mulungi tagenda tuyisa bubi ku juyisi tugenda kola na viiru weewawo abamu baali mikwano gyange naye Nyira ye yatuula n'agamba Becky wano tugenda kola kino wano kino. Nyira siina bigambo bituufu byakukozesa oyo omukazi yeenyize mu mukolo gwange nze neŋŋamba ne mubuuza gonzaala Nyira events ne mugamba gonzaala ng'alinga maama. Bannange simanyi naye nina essanyu simanyi omukyalo oyo ye yalonda buli muntu abadde ku mukolo ng'oggyeko emikwano gye nnina nga bw'ogamba aboogezi nga bw'ogamba baali abasigadde bonna n'ayogera nabo. Nina omukolo teyasooka bagamba nti gwa Becky ng'agamba bayinza otuseera. Nina omukolo gwa muwala wange mwana muto Nyira muto nnyo naye bannange tugenda kukola tutya buli omu n'ayogera bambisalako paka omukolo we gwabaddewo. Nyira weebale. Subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section wetweyongerayo. Sheebahkalungi munnange lino lyessanyu ly'omuzadde Sheebahkalungi avuddeyo ku mutimbagano n'abaako akatambi kaateekayo ng'ali ne mutabani we ng'olunaku olwaleero abadde akooye nnyo so mutabani we bambi n'amuwa kakeya kaatagenda nakwerabira kyova olaba agabanye nammwe akatambi ako koli mu kuba nti naate olaba okitegeera nno mukwano bw'ate bw'avuddeyo n'alyoka agambye nti nno omwana we amusanyusizza nnyo essanyu ly'omuzadde kati nno lyeryo. Kale we tuvaayo eyo
Munnange Moses Ali abasawo bamulagidde nti ebyobufuzi abeere ng'abiwummula okitegeera abasawo mu German bavuddeyo ne balyoka bamuwa amagezi ne balyoka bamugamba nti ebyobufuzi abeere ng'abiwummula yeetaaga okuba nti n'arrestinga ate aleme kubeera nnyo mu bantu olw'ensonga z'obulamu bwe bwabe batyo bwe bavuddeyo ne babeera ng'ate munnange bamutegeeza okitegedde nno mukwano mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna wano ku News Spark channel Fifi the Queen avuddeyo n'abeera ng'ate munnange ayisaamu eggaali Dictator Amir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muri mutya baganda bange kasubira obulamu bulungi. Nange ndi fine sina tabu. Sina tabu yonna wedda ndaba bagamba ate Amiri yabadde ki? Tata Amiri amize omulawo. Naye balamwe. Tata Amiri yesigamye omulawo, omukyere ne yesigamu omulawo. Lekeraawo okutusinikirako ebinnyo by'abafu. We know very well nti eyali mentawo yali Eddy Kenzo Musuuza era essomero lye lifulumye ba student nga gwo omukubbo naye toddamu kutumanyiira. Stop this nonsense. First of all, respect omukazi gw'olina. Ekyokubiri, lekera okulaga mbu olumwa nga tolumwa. You moved on a long time ago. You moved out of the relationship fast. Ekyo kimanyi. You moved out fast. Don't act as if gogo balekawo. You got a woman, I hear a little bit yazaala. Respect that woman. Kankubulira ekintu kimu. Abakazi fenna ng'ogyeko abakazi aba pretending nga 99.9% abakazi nga nange netwaliddemu. Teri mukazi asobola kubeera musanyufu nga bbaawe buli kasawa yeeyogeza ku ex we. Nkwagaliza okuzaala obulungi. Nkwagaliza okuwunya obulungi. Nkwagaliza okutambula obulungi. Lwaki tewasigalayo? Lwaki wabeerayo n'omuwa obulungi obwo bw'omwagaliza essaawa eno? Waito saa muwasa. Waito saa gendeyo gyokola ne mutuuza meeting ne musonda nga bano bazikoze n'ogenda n'omuwasa. Bw'oba tewabikola tokisussa otama. Sympathy ogenda ogitwala for granted abantu gye bakwatirwa totumanyiira. Okutta obufaananyi bw'obukadde naye okutta obufaananyi bw'oli omuvubuka nga mukyali wamu obutaddeyo tukolere ki? Respecting omukazi gwe wafuna kati. Respecting omwana w'abaana bw'obanga obimugamba n'agamba it's okay, she's just being naive. Kitegeera akkiriza bukkiriza naye bitunyiiza ffe ng'abakazi generally ffe ng'abakazi tumunyiigirako. You're just disrespecting women in the name of playing sympathy card. Mukugambe tukitegedde oli student wa Eddy Kenzo kati totumanyiira wadde otumanyi tosukkawo okuleeta kamanyiiro. Tufumba omukyere gwo fokasinga ku bikukwatako kati Becky takyakukwatako kabenga mwabazaalamu abaana takyakukwatako. Ekinaavaawo ng'afiirwa ng'era ogenda. Lekera okupostinga abantu be waba Becky kabeere maama yembo bamanga olonje nkwagaliza birthday. Nnyoko tomumanyi. Wawummuzeeko kati family gye wayingiramu ndala. Noono muleke yeyagala ne family endala gy'ayingiddemu. Gwe muvubuka gwe. Totutama. Tewakyali sympathy, it's no longer funny. Kitegeera bw'obanga ddala wali omwagaliza obulungi nga bw'obwogera lwaki tewabumuwa obwo obulungi bw'oyogerako? Lwaki tewabumuwa? Weesonyiwe Chosen Becky. Muleke ne bbaawe bafune space beeyagale. Naawe fokasinga ku mukazi gwe wakwana gw'olina. Muvubuka gwe naye totutamu. N'agenda maka singera Becky nkwebaza. N'agenda mutoyi kulikayo mutoyi. N'agenda lwaki tewabimukola? Gw'oli mukazi toli musajja. Respecting abakazi naddala kati omukazi gw'olina. Kitegedde ekintu ekyo? Mu respecting. Toddamu kupostinga omukazi gwe wali oyagala. Omukazi ya moving on. Naawe moving on totwesibaasibako. Yes, kaakati nno munnange twagala ate tubeere nga tukutwalako ewa Tamale Mirundi Junior. Oluvannyuma lwa balista timu okuvaayo n'alyoka akola video ng'ayambadde ekiteeteeyi ng'ali mu kugeegeenya mbu Tamale Mirundi Junior kubanga agamba nti Tamale Mirundi Junior musiyazi. Kaakati abadde ayambadde ekiteeteeyi ng'ali mu kugeegeenya Tamale Mirundi Junior. Tamale Mirundi Junior naye wuuno amwanukudde. Bwe nalabye ng'ayambadde ekiteeteeyi mbw ali mu kukyukamu 360. Mwe mwetaaga kwongera data. TikTok ene nnyumira.
TikTok ene nyumira waliwo bwe nalabye mbu ngali mukyuka mu 360 naye lwaki temufuna emirimu ne mukola mwina camera excitement kubeera aido mwina camera excitement ya maanyi naye mujja bba bulungi naffe eyo gye twasookera ne kati nze ebyo siyinza bikola kaliza ate ebyo siyinza bikola nabivaamu dde ebyo ntuno yambala ekiteeteeyi musesa just muri aido mujja bba bulungi bannange nze gwe muvuma njagala munvumeneera saagala akoowa gwe mpa data nabagambye nina okutrendinga n'eno wiiki nina kyendiko nemweno wiiki nina trendinga buli agala okunvuma jankuwe data statimo nkwebaza yongeramu amaanyi kuluno gira mu gomesi bambi kuluno gira mu gomesi luliwa jo agidde mu dress tudosolo kugira mu gomesi enchano gira mu patula nja kusasula I'll pay, don't worry. I'll buy you data ne messages zange endala nazo zirete atoba akojolekayo ne video obozina zirete I'll pay you my brother I'll pay you so webale nyo thank you for promoting me nali nagwa ngati wali abadde anjogerako bannange nga nagwa ne kati nakomyewo awo wenjagala awo wali okeddeko n'obikula TikTok nga teri akwogera ku kinnuma ne kati buli wen scrollinga junior YouTuber junior awo wennyini bambi temuvaawo munvume baba kati mubadde mumanyi nti numwa ebyo babituvuma dda kati era ebyo ebya message senga asidi yabinvuma dda nanana yali yabinvuma dda nanana nga buli kiseera aleeta message zange nga buli kiseera nina video za junior naye nga nanana tazita bannange muzite guys chicken yabachi chicken tali nkoko nga yeyongedde bugagga omanyachi abantu ba TikTok kyemwerabira mukolera abantu bugagga kati chicken mwamuvuma bimeka wali nkoko yeyongera kunyirira olaba sister chicken wali kati yatabu video bwa chicken yalowooza nti chicken agenda gwa chicken alina following chicken alina following era yatoba bu video bwa chicken yali alowooza alwanisa chicken kumba amupromotinga bambi nange mwebali temujjanga okwo baba Mama wa chicken si birungi eno bavuddeyo ne babeera nga ate munnange bamusabula mbu ku mukolo gwa Chosen Becky yeetala bamusabudde lwa kwetala mbu ate ne bye yayambala tebyanyuma mama wa gundi wa chicken
ezo gomesi zoyamba ezirina ebinusu mukwano zaggwako dda ate obadde otudde obadde totuula obuna buli wamu keso wawagijja obadde gyozinirako nga togita bane abakazi abasinga mwewo kuna ebitiibwa omwana bw'aba serebu maama beere eri tokakasa omukazi omuzadde olina okuba serebu nga togenda mu stage mukwezinyazinya leka chikeni yezinye fe tukumanyi nti goma machikeni erinnya omwana yali kuleetera otegedde naye oli mu gomesi yennyingi gomesi nnene gwe oli mutono gomesi eriko ebipesa bane gomesi eziriko kati za mayinja sisi neziriko ebinusu yonna ekyala noyizoga yanaye oli omwana akoze omukono n'atulaga omululu Masaka basuze waka wenyine bapangisiza ekifo mu hotero ndabono kati avumaki nyoko tannamanya ebagamba tibali nategeera nti oba olifuna n'omukolo gw'oteeka mu lujja lwa nnyoko oli mu live okomentinga ebintu by'ekisiru. Honorable Nsereko awadde Meya Mathiaswalukagga amagezi amugambye nti tatawaana balooya bagenda kubeera nga balya ssente ze. Jjukira ne Godfather naye yavuddeyo n'alyoka amugamba nti balooya bagenda kubeera nga balya ssente ze za bwereere. Avuddeyo n'alyoka amuwa amagezi n'alyoka amugamba nti alinde okulonda okunaddako abeere nga yeesimbawo naye kati wano addeyo asome ebituufu. Walukagga ngumya mugumye nti ensi tekomye kasita ogezezzaako naye kye saagala oli amulimbe kuba balooya abamu balungi nnyo akubudaabuda wano nti tugwongereyo just Walukagga omukisa gwo gukyaliwo ekituufu nze mbadde mu busiro omwo abantu babadde bamwagala kyo kyekyamazima weewaawo mu bisaanizo nga tasinga seggona naye ng'abantu bakola ki bamwagala kakati Walukagga toggwamu maanyi kiweemu 231 bino byonna toddayo kutabaala registeringa next year mu senior 6 otuula osome ge mazima kuba abasigadde ne banaakulimba bagenda kulyako buli sente kubanga ne boona ogenda mu high court nga bagwongera eno nga baamala dde okulonda kakati high court weenaashedulingira okuguwuliriza taata Walukagga nga n'omuntu baamulonda dda era bajja kugamba nti the train has already left the platform tokyayinza kuddayo oba basi stage yavuddewo ki yavuddewo just that tonoonya na bino bya diguli ze bakulimbisa. Ababadde beebuuza oba emikolo gya Bad Black ginaabeerayo avuddeyo n'alyoka abakakasa nti emikolo gye giri era giriyo mu Feebu nga 14. Ebyange biri riyo genda pangisango y'emmotoka bikimbu reality show nze ndi ku original ngenda bagoyera akawunga n'ebijanjaalo mbaga ya February nga 14 omusajja ngenda muwasa ngenda mukuba embaga olubuto welubaamu era ndujjamu kubanga sirwetaaga n'akazaala ate nzaala biki newendufuna kati era ndujjamu abortion achievement nina nyingi nina achievement mbasajja nina achievement mukuba abazungu nina achievement nyingi nnyo so this is not a big achievement for me but I'm glad I got it. Bobi Wine wuuno bamuyisizaamu eggaali Bobi Wine bamuyisizaamu eggaali nti yajja Bobi Wine following amateeka ebintu bya sympathy Bobi Wine byaggwako dda bakugamba yita awantu toyita mu trading center lwaki olwoyita mu trading center you disrupt people's businesses tokuba campaign makubo yite bali twali eri abantu mu kisaawe abantu bawe message gyoyagala okubawa ebintu bibere byangu yes kuba katika video kasafe sinze omusajja omusirikale badde akugamba temujja kuyita ku main lwaki mu disrupting a business z'abantu that is simple common sense abantu balina business abakumakuba ebyokulonda tebibakwatako. They don't care. How to do a quarter? Yita Jibakugami Yita, make life easy. Follow the rules. Follow the rules. Neze Chemani Muganda, Wangama, Zima Bobi Wine, Ugamani, Vana Uganda, Singaba Gazula, Nevakuta, no Gendo Yaka, Sente Kono, Vera Burunji, Nangi, Jagalanyo, Nakuna Tuka, Chemani, via politics, Yakuta, Mada, Nakura Yola Gamami Sati Baji uses via politics, Yakuta, Mada, what is no government of Uganda, Basi. Nchimanyi nange ne bwembeera gwe. Nchimanyi nange ne bwembeera gwe ebyokulonda byakutamatamada Bobi Wine. Banna Uganda ofirira babwerera abantu bali mu mwenge gwabwe.
bali mu kwewemula byoliko si bye baliko bali mu byabwe kati wuyo bali mu kukusobola mbizi za Christmas mbadde simanyi oli mu kufa abavubuka kino nkibagamba baganda bange abavubuka mbagamba teri politician agenda kukyusa bulamu bwo teri politician agenda kukyusa bulamu bwo trust me the earlier you be the earlier Uono chikiriza the better for you. Teri politician agenda kukyusa bulamu bwo. Abasinga balimba. Walukagga wuyo mulaba politics agenze mwavuwaza. Yatunze ebizimbe bye byonna. Wuyo bamuganye okwesimba olwa kadi. Wuyo kati kiddukano kimukutte ali mu ddwaliro. Ngomanyi pressure yawo ngomaze okutunda ebintu byongolaba oli kwala ali kubanga kakaluye badde agenda kalya. Segona badde agenda. Naye ate bannange sinnaba kulaba bantu bazibu nga baganda. Abaganda tuli bazibu. Abaganda bakera kutwala bana ku masomero newe nalabidde nti abantu tebavaluinga kusoma kwe kuwolereza omuntu atalina biwandiiko bya kusoma bali mulese tugenda kuwa afazali oli tugenda kuwa oli simanya afazali oli segona simanyi kola segona si mutufu politics wa kulwanira bwoba osobola okulwana n'osigala muleni olina okuba n'ebiwandiiko ensi yonna kati ya kusoma ensi yonna ya kusoma olina okuba n'ebiwandiiko Muganda wange sheebahkalungi I am your big fan Walukagga y'omu ku bantu mu nuupu bensinga okwagala Walukagga lwaki musajja wa Kabaka ambassador wa Kabaka ayagala nnyo Obwakabaka abadde ayimba nnyimba ze naye Walukagga olina waya ze watandika okwatamu n'ozigattagatta wadde osobola okuyitawo ne walina waya ze wakwata n'ogattagatta nezireeta obuzibu Manyika pressure kolimu otunze ebintu byo olinza akalulu kalaba kengedde alali Bwete tambudde badde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.